Anda wange ne mwannyinaze nebaza Mukama akuwadde omukisa gwakulesa oli mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala ennyo ettukuvu lyebazibwe. Weebale okunywera mu kukkiriza n'okuba omugumu. Mbeera ne weebanzibwe ntya kasoba nga okyali mulamu, okyalina omukisa ogutereeza, okyalina omukisa ogubbulukuka, okyalina omukisa oguva mu kinnya ekyo mw'ogudde. Beera n'okukkiriza n'obwesige mu Katonda kubanga afaayo. Olugero lw'Omusamaliya omulungi mu Luka essula 10 nnyo lwasatu paka ku lwasatu mu omusanvu dutuwa ebyokuyiga bingi nnyo eri obulamu bwaffe. Kitaffe yogera naffe okuyita mu kigambo kyo. Luŋŋamya otuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omusajja Omuleevi yatunuulira omusajja ono gwe baali bakubye mbu n'amusaasira. Ne kabona yatunuulira omusajja ono gwe baali bakubye n'amukwatirwa ekisa. N'alaba nga yeetaaga kuyamba. N'alaba nga ali mu kitaba ky'omusaayi. N'alaba nga yeetaaga okununula. N'alaba nga yeetaaga okulukola. Naye obulamu bwe ne butakola nga mutima gwe bwe gwali guwulira. Okwagala okw'amazima kitegeeza kukola ekyo omutima kye gutugambye okukola ekyokwagala abalala. Kigambo kirala okusaasira abalala. N'olaba nga bambi beetaaga engoye. N'olaba nga bambi beetaaga obuyambi bwo. N'olaba nga bambi beetaaga okudduukirirwa. N'olaba nga bambi beetaaga okuyamba. Ate era kigambo kirala okubayamba. Bangi kubawulira ebigambo bino bawulira ng'omutima gwabwe gwandibadde guyamba abalala. Bawulira ng'omutima gwabwe gwandibadde gutuuka ku bantu abalina ebizibu. Naye bayina omutawaana gumu mu bulamu era ogubabonyaabonya ebbanga lyonna. Tebasobola kukola era ekyo omutima gwabwe kye gubayita kukola. Ssebo ne nnyabo awulira ebigambo bino. Towulira buwulizi kisa. Beera wa kisa. Towulira buwulizi kwagala. Beera n'okwagala okw'amazima. Towulira buwulizi kuba nti njagala gundi muyamba ave mu kizibu. Muyamba akiveemu. Okwagala okw'amazima si kwe kuwulira ng'okwatiddwako embeera kyokka. Naye kwe kukola nga otuukiriza okwo okukwatibwako okwo kye kukugamba. Towulira buwulizi ti njagala okuyamba naye yamba. Totunuulira butuulizi bali mu bizibu. Ayi bambi nga balabye, bannange embeera, kale laba ono, kale banne nga bamukoze bubi. Tuukirira omuntu oyo. Buli bwe twogera ku kigambo okwagala ne tukuwulira ne mu bulamu bwaffe embu naye nga tekugenda kulabikira mu ngalo zaffe, tekuba kwagala kwa mazima. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'akuzzaamu omusingi ogw'okwagala okw'amazima. Okwagala okutakoma kuwulira buwulizi ennandibadde mbaako ne kyenkola, naye okwagala okukola ekyo ky'owulira nti neetaaga okubaako ne kyenkola. Olina omuntu akulinaanye, olina omuntu gw'olaba mukwano gwo mulirwanaawo ng'akwetaaga okubaako ne kyokola. Nkusaba nga nkwegayirira, kkiriza kikolebwe nga n'obwetaavu bwe bwe buli, nga n'omutima gwo bwe gukugamba. Bw'otyo bw'onaayolesanga okwagala okw'amazima. Mukama akuwa omukisa.